God is Able Ministries International. Kademu. God is Able Ministries International. Kyogere international. International. Kati awo mumanya nti Musumba akyali muto. Era ensonga lwaki tumuyita pastor muto. God is Able Ministries. God is Able Ministries International. Kogere tikalina buzibu okyogera bulungi sebo. God is Able Ministries International. Yes. Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko nate olunaku olwaleero. Tuze nate okubanga tuwayamu ne Pastor Muto. Tutambudde tuli Manyangwa gye tuze olunaku olwaleero. Era nga we tuli wano tuli mu chaachi mwe tuli ne Pastor okubanga tuwayamu. Akabanga kabadde kaweze bukya nzija ne twogeraganya naye n'olunaku olwaleero tukomyewo twongere okumanya bitambula bitya okutwaliza wamu. Twakoma okujja wano nga chaachi yagwa nga chaachi teriiwo ng'ekituuti kyokka kye kiriwo naye olwaleero tuze nate okubanga tuwayamu. Pastor, yes sir. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga Mukama yeebazibwe basebe ne bannyaba abandaba. Amina. Nsanyusa nnyo okubanga mmitizeko omwami eno mulundi ogwokubiri. Weewaawo. Twakoma okujja wano nga nkaaba maziga. Oli ate banyambe olwaleero tuze chaachi weeri eyimiridde. Tuze kanisa yiye eyimiridde. Era njagala otwala omukisa guno eno okusookera ddala okwebaza mwami Kisubi nkwobulana. Weewaawo. Nkwogera obulana. Tewali tabbu. Nsooka okwebaza mwami Kisubi. Yankolera ka programu akanyamba nnyo muke mwamanyirako nti n'abasamute kanisa yekoze ki. Era abasinga mwavaayo ne mujja ne muyamba. Kanisa kati yaddamu eyayimuka. Twali twateekawo tenti yaffe. Ne kati tenti oba eriwa. Tomanyi na kyeri. Simanyi. Ekanisa twakera olunaku lumu nga tulaba ekanisa egudde eweddewo. Era neewunyiza oba eno enkuba yatonnyeeyo oba teyatonyeeyo. Naye enkuba yatonye mu kibuga waliwo omuyimbi yabadde ategese n'ekivvulu Jose Chameleone. Gwanga mujje. Te stage neegwa buli kimu ne kigwa ebyaddala era teya performance. Sikujubisa kwa bannamawulire. Teya performance ya postponinze. Can imagine era neewunyiza okubanga ntuuse eno era nabadenga ate tetutuuka ne wa pastor ng'era chaachi yagudde. Wulira olunaku olwe nange nabaddeko ne overnight nenteekako ku page yange nawona mbaagala nnyo era nsaba mujje tusabeko obutebe bwange bwetegese dda bubalinzi Jose Chameleone nkwagaliza emikisa Gwanga mujje concert. Ndoze emikisa tejamutuuseko teyagambye amina. Bana nabe teyakomentinze. Singa yagambye amina Gwanga mujje concert yandibadde mu. Osanga omuyaga tegwali tutte stage. Nkiraba. Ne bani abakoze stage eyo. Stage zo bazikola naye munayo omuyaga nga gwaze bulungi. Weesanga ne kiwataddewo nga tewali. Naye mbuuliza ku Bannayuganda Pastor. Buuza ku Bannayuganda ababatula. Mwena kangambe Bannayuganda bannange mbaagala nnyo mwe bali kwagala Pastor Muto mwe bali kunjagala. Nge mbaagala nnyo. Eno gye ndi mbaagala nnyo bambi mwe bali kungoberera ku Facebook page yange Pastor Muto. Eriko omwami ayambadde akatenje akabbulu ng'ate afaanana nze. Kubanga page ziriyo nnyingi nnyo. Neze simanyi. Omwami ayambadde akatenje kabulu afaanana nze gendayo. Olabe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Naye onaava ddi Manyangwa eno gyeko Kampala kubanga nzi oyagala kubeera Manyangwa mpaka. Manyangwa tuligayaaza. Tuligayaaza. Okay. Ogendeko Kampala enjiri ogibo. Manyi ba pastor tubalabye. Batandikira gye batandikidde eyo. Branch ne zitandika okuluma. N'agamba kati eno ye Manyangwa
kati eno ye Makindye eno ye Ntinda branches ne zibeerawo ekyo ekirowoozo tokirina ekirowoozo nkirina singa bannange njogera mu maaso ga bannamawulire ne kamera nti singa nalina ssente nze omutima gwange njagala okuyamba singa nalina ssente nga ninanga foundation ey'abaana eweerera abaana singa nalinanga ekkanisa nga eweerera abaana nga nina zi branch z'ekkanisa singa nazirina singa nyamba singa nyamba abaana nesizina Pastor Mutoyo oyo nno gwende naye sente ze zitaliiwo singa azirina singa branches azirina singa abantu abayambye nga bwe kisoboka nakoma okubeera wano ng'era bwe ŋŋambye nga obuyaana ndowooza yenjogere entuufu eyo naye saawa eno ndaba oyimiridde kyekyatuukawo byali bitya mbuuliraamu embuuzaawo okuva we nakulekera wano nakuba enduulu ekirowoozo kyasooka okunzijira mu mutwe kubira mwami Kisubi yeka ayinza okuyamba nenkubira abantu enduulu era nebaza bannaye simanyi kyenyinza kukolera abantu abavaayo okunyamba nakubira abantu enduulu nga njagala okuweereza tutuuse olw'Sunday Church eri mu Kyanjala kati tetulina wakugiteeka kati ng'abantu tebalina nawe abaakutuula nempuliranga omutima gwange nempita mwami Kisubi nemugamba nfunye obuzibu yango nyambe era teyali mubi najja na nyamba era kati tuyimiridde ekkanisa nga yetwayitubaza baani abasobola okudduukirira pastor kubanga nkimanya abo bakulu nnyo abaagala kuba manyi eriyo abayamba nga tebaagala boogera eriyo n'abayamba nga tebalina buzibu bw'oba oyagadde okubanga oboogera baani abo basobola okubanga bakudduukirirako okusobola okulaba nga kyakiyo eddawo gwe yasooka omulanga nompa ku muzindalo gukuba omulanga kakati abantu abalala bayamba abasinga bali tebaagala boogera era sijja boogera naye nga bo bayamba bali bweru abasinga abamu bali mu Uganda yesemu so biki ebyo bye basobola okubanga bakuwa mu kuzzaawo kyaki eno abamu basindika ssente abalala baleeta amabaati bonga bo abalala baleeta emiti biki byonna byonna nga wobimanya ebizimba yesemu lwaki wasalawo okuteekako mabaati oli ayinza okubuuza bw'atyo nti lwaki tewakubisa bulooka n'ozimbira ddala kyakiyo neeyimirira amabaati ne gabeera waggulu ne gatabanga geetoolodde kyaki ekyo nakigamba nze byange ebyakatonda bya ddala ku ddala bayibuli egamba mbulizi 3 buli kintu kiriko ekiseera kyakyo na buli kigambo ekyateekebwa wansi w'eggulu kiriko entuuko yakyo kati ekyo nze mmanyi kiriko entuuko yakyo ekyamabulooka kati kansooke ngumire ku eno level gye ndiko ey'amabaati katonda nampedde byendala oba tonnayagala oba lwakuba oli wa taata y'ensonga lwaki ogamba nti sijja kuzimba kyaki wa taata kyaki nja kutuuka njizimba ewange nga nfunye ewange taata yawaayo okukola ki okusavinga katonda n'agamba mbu ettaka lya kkanisa so abantu bajjumbidde olyoyo emyoyo abantu bazze ekyo nakyo kikulu kubanga waliwo abatandika kyaki n'abasaba ne babula ekyo tukyebaliza Mukama kubanga abantu tebabuze twabadde wanene neovana kyo nayina yajjudde naye kankubbireko ekintu kimu abantu nkubuulire abantu batono mbuuza lwaki tuli Nazaaleesi tuli Nazaaleesi anti kati engeri gyenzize wano gwombuulira bayibuli ogitegeera oginsinga kati yensonga lwaki ngamba tuli Nazaaleesi nga wombuulira Nazaaleesi eriyo ki wona obenda eyo ojja kuva wano ng'oyatudde sirina buzibu nange Pastor Muto bw'abanga yanzikiriza yampiseemu nenjatula kibeera kikulu kakati Nazaaleesi Yesu gye yazaalibwa ate Yesu gye yazaalibwa tebamwagala tebamukola ki tebamukkiriza nga newakola ebyamagero bagambe bye bya kitowazanya kati nange wanene wendi ndi Nazaaleesi mpitawo Nazaaleesi wadde oyitawo Manyangwa nepitawo Nazaaleesi nti newenkolerawo ebirungi bitya tebasiima tebaagala newenkola ekkanisa bagamba oyo mwana akuze nga tumulaba tugenda weeyo tugenda Nsumbe
nze yakuzenga mulaba kugamba kyekyo Nazareth kyobula njagala nzimbe kanisa walala watali wano kwegamba si butakwagala naye baba nyoma baba banyoma bagamba kati oyo mwana alina mafuta kyoki akuze wano nga tumulaba azanyira wano okukyala omupiira simanyi nakati ozanya omupiira agala nkutwaleko ku kisaawe gye nzanyire obeerayo kakuba bwinyo atulaba omulungi tuli ne pasita muto gwe tuli naye yakyaka nnyo mu biseera by'akalulu era bangi buli lwogamba pasita muto balina kye bakwogerako bagamba oli eyasabira BOBIWINE eyo yeŋŋombo gye wafuna naawe nti pasita muto oli eyasabira BOBIWINE era abamu bakkiriza nti BOBIWINE akalulu yakawangula oluvannyuma lw'okumusabira abamu tebakkiriza nti yakawangula naye bubikyo bwebiba kwenda musabira mu kisaawe wampeewo wa MP n'abulya so obusumba butambula butya generally abantu wetubaddeawo nti noŋŋamba nti muli Nazareth nze byesimanye naye ekirungi onnyonnyodde ki naye ng'abantu bajja overnight mukuba tuzikuba kubanga tuyita abantu okuva ku makanisa ag'enjawulo agatali gano agawano ne bajja omanyi waliwo ekyewuunyisa ye pasita muto kubanga bayibuli agitegeera bangi bakyebu pasita muto olina emyaka emeka kati ngenda kuweza myaka 12 wensalako ogumu nina 12 omusalayo myaka kwegamba weekuza weyanguya ku 12 bwosalako gumu obeera na 10 nedda ebyadda nazaalibwa 2010 naye nina okusalayo ogumu nemba nga nazaalibwa 2011 lwaki osala ogumu saga kukula nnyo kiryawo agala kukula nnyo kiryawo abantu bangi bwe bakulaba bagamba nti pasita mutono alina embuulira ye ey'enjiri gy'abuulira omuntu gwe yeefaananyiriza era bakufaananya nnyo pasita Bugingo nti embuulira yo eri mu kifaananyi ekyo then abantu bangi bagamba pasita muto naye bw'owulira embuulira ye ya kikulu bino obijjawa lwaki embuulira yo yeefaananyirizaamu ya pasita Bugingo lwaki abantu bw'obuulira bawulira nga ate olinga atali wa myaka egyo andi muntu ng'omuntu omulala eddoboozi lyange buli omu alina eddoboozi lye kubanga we nasookebwa okuyitibwa like 2015 ye musumba gwe nasooka owuliriza kati awo natuulanga nempuliriza eddoboozi lye onayimiriranga katuuti obbuulira ate abantu ne baŋŋamba limwefaananyiriza yesebu kati nange sirina kyakikolera kubanga eddoboozi lyange lyo gye lifaanana kwega wamuwulirizanga buwuliriza yesebu naye omwegomba embuulira ye kubanga bangi abantu baffe bangi balina bye bagamba musumba gundi ambuulirira bulungi musumba gundi ambuulirira bulungi ng'oggyeko okumuwuliriza obuwuliriza nali mwegomba nnyo embuulira ye embuulira ye nali ngyegomba nga nva ne ku ssomero lankyawa nga tensubwa ng'embuulira y'omusajja oyo ennyumira kato kyamuwulira lwakubenaku zino eno mbeera nnyo ku ssomero yesebwe sibeera ku ssomero mbeera mu kanisa ebiseera byo nali sinazimba kanisa ate era ekirungi baali bangoba nnyo school fees kati awo baali bangoba nnyo school fees nga ntuleka ne muwuliriza njagala tugenda tuuka ne kusoma okwo nakwo tugenda kuba ntukwogerako mu kyaki yo njiraba ndaba bandi wano njiraba oba bagiyita bandi simanyi naye nze ndaba ebintu byendaba mu bandi byendaba mu kyaki muno okutwalizawo mukati tugambe nti buli kye weetaaga mu kyakyo kirina sinaba kubeera successful sinti buli kye neetaaga mu kyaki nkina ekanisa teggwa ekyo badde okimanyi lwaki teggwa ekanisa teggwa yinza otya okugamba nti kanisa teggwa ne Musa yazimba ekkanisa naye kanisa ya Musa teyaggwa ne Kristo yazimba ekkanisa ne kanisa ye teyaggwa ensonga lwaki tukyagizimba kati bw'okolawo kano
ate ne wabawo akapya akajja kati twalaba nga tumazeeyo tuguze biki byonna mukama atuyambe ne tulaba nga era twetaaga okukola online tv kituufu ekyo online tv ne tugula ebyo bibeerawo kubanga waliwo ebijja ebirina bye mulina otambula n'omulembe kuba kakati ennaku zino online etekinze over ne mainstream media ogenda okwesanga kati tekikyakwetaagisa kugenda ku tv kusobola kubeera eyo ng'obuulira njiri wabula ogamba abantu bo nti ku online kwetuli pasita muto muteekeeko buteesi so wagenda okwesanga nga mwetaaga online tv kati nagenda okwesanga nga twetaaga online tv ku level gye tutuuseeko babangi batunoonya nawe ali eyo oli kutunoonya oli kulaba ffe kati awo natuba nga twetaaga online tv naye online tv eyo twagula buzimu ne tumanya ewedde naye gundi eganye okuggwa laputopu nafu gye tuyina kati ali eyo nga so tugulira laputopu ayambe Kanisa okay laptop yeetaagisa buli kimu ekiri naye laptop yeetaagisa eteeka okubeera ey'amaanyi bw'obanga onaaweereza ze live ezo okutwalisa wamu obuzito bwayo buteeka okuba obunene ramu biki ebyo byonna biteeka okubanga mwebiri okutwaliza wamu twalitwalamuzako ku i5 ne batugamba emitwalo 55 i5 nti babagamba ntono bagamba ntono era eyo baba bagenda baguza nkadde baba bagenda baguza nkadde kubanga i5 nange laptop yange nange i5 nate nagigula mu kakadde nagigulira mu kakadde nagigula kamu kitundu in fact nagigula kamu 3 by then we nagigulira so simanyi kati oba zakka nedda ali eyo atulaba anasobola okubanga akuddukirira saagala alowooleza emitwalo 5 bwe zooyogedde wakati nze nkubuulidde awo oba ogenda kugula nkadde oba ogenda kugula nkadde empya eri mu kakadde so kyenjagala okugamba ekyo nti i5 bwenaabaayo muzira kisa yenna ajja kubanga alina kugenda at least kuva ku kakadde kweyongera waliwo n'abantu nga mulina amaduuka gammwe ng'asobola okuwa ng'asobola okugijjamu n'agimpa za kalango nja kakkubira kituufu kalango nja kakkubira osobola ogijjamu n'ogamba mbu eno ngisize mu pasita muto buli lw'obuulira enjiri wali ng'ogamba i5 eno gye tuliko yaleetebwa omwami Kisubi yagula akakadde kikola oba omukubidde ka mention yako kikola oba ogimpadde kikola nno oyagala nze manyiko nze nkolere ku ki nja kuwa kanene akagakana ate nga neyange ekola ebyo ekola birayifu naye ebikola yoko gisiga mulimu gwa Mukama tomanya gye bujja eyo naye nkimanyi bannayugi updates abatulaba kati tetuyinza butafuna ajja kubanga akudduukirira naddala ku nsonga ngeeyo so tugambe nti mu kyaki muno yonna kati ekibulamu laptop eyo kyekyokka ekibula mu kyaki byenjagala ebyo bibuulire bannayuganda abatulaba basobole okubanga badduukirira kyaki yaffe ye kyaki yaffe bagiyita batya nze tunabona kumbulira linnya lya church bagita Ministries International kaddemu God is able Ministries International ekyogere international kati awo mumanya nti Musumba akyali muto era ensonga lwaki tumuyita pasita muto God is able ministries International kogere tikalina buzibu okyogera bulungi sebo God is able ministries international yes kiba kiwedde omayinza mbadde manyi nti bagiyita pasita muto church naye katolaba newunya abasumba abakola ki abatumba amakanisa gaabwe amanya gaabwe kyagamba munera bayita ye kiba kikya Katonda ye teyeetaaga musumba yeetaaga kanisa nze kinyingiza mu kanisa si musumba kinyingiza mu kanisa ye Katonda ye Katonda wamu ow'amaanyi ekinyingiza mu kanisa si Pastor Muto Ministries International ekinyingiza mu kanisa ye Katonda waayo gwe bagambye God is able okay oyo awo
alokole munsanyusa n'akagamba ako God mwe temulyogerako God mugamba God is able oline baba talumanyie God is able akoko okay so kanisa okuggwa kiba kizibu laptop ekyetaagisa ebirala tonabyogerako naye byogereko binokoleyo ko at least nabyo tubeere nga tubimanya twetaaga ettaka ly'ekkanisa wetuva ku ttaka ly'ekkanisa siryo lyokka twetaaga okuzimbako ekkanisa mwetaagira ddala ekkanisa y'amaanyi twetaaga omuntu waaba ali eyo atufunireyo invitation ey'okugendako ebweru eyo tubulireyo ekigambo amanyi we tunaabulirayo ekigambo tujja sigala kyekimu mwetaaga okubunyisa enjiri kuba mumanyi eyo invitation eyo oli ayinza okuba talina sente zimala byonna naye watufunirayo invitation eyo etuyambako nti ogenda bulira mu kanisa bakuwa ebbaasa so kati nga wa mu nsi nga ki gye wali agadde okubanga ogenda obulire ku njiri naye nga bambi sigenda kubala bbaasa naye ng'ebyaddala bwe ngenda ne mbulira ku bampa ebbaasa kiba kiyambako okusitula obuweereza bwa Uganda kiba kiyambako okuweerera abaana abamu naye nga bambi sibala bbaasa naye wenfunayo zi connections eyo mu bantu abo kiba kirungi yesebo kubanga si kibi kubanga tulaba n'abasumba wano ababeera wano era bavaawo ne bagenda ebweru n'obalabanga babuulirako enjiri ne ba Benhin abasajja ab'amaanyi ebweru eyo ba Joyce Maya baani nolabanga noga nti musumba era naye bwadda mu church n'agamba nti nabadde ne Joyce Maya buli omu n'aga ensi yonna buli omu gwe yeegomba okulabako obulabi bw'ati so si kibi ekyo kyoyogerako musumba kubanga ofuna ne gundi kati Johnson Maya simanyi bulungi Joyce Maya kale omuyita Maya mukyala kale Johnson Maya Joyce Maya wajjako waneno mu kanisa subi watu izo sigala kyekimu sisuubira oba tayinza kulekawo ku ssente zinayambako ku developing obuweereza so mwetaaga ku bantu abo abalina ku ssente zaabwe abasobola okugamba nti musumba twagala kati kutwalako mu America twagala kutwalako Dubai twagala kutwala wa obuulira enjiri ngamba kubuulira njiri ate oba ogenzeko Mami Kisubi watya ng'omwezi guno olunaku luno eno osazeewo n'oyatula n'onkwatira ensawo ne tugenda sizirina n'onkwatira ensawo ne tugenda kyennina ye kamera eyo n'omukutu kwe tusobola okufunira abo abazirina ne basobola okuba nga bateeka mu musumba abazirina batagazimbita ekyoni ezo zennyini muziwulidde ezo musumba asobole okuba nga atuukayo mu America mu UK musumba asobole okubabuulira ku njiri nyange ina egomba okubabuulirako ku njiri abatali ba mu Uganda onababuulira mu lulimi ki omanyi oluzungu gole nfuako obufuuyi simanyi musumba era lusirikiro luleke simanyi musumba era luleke era bwe tunaba tumaliriza ojja tusabira mu luzungu baza akakantu ke kantawaanya ako gendako eyo kaliwa akakutawaanya sikategedde ako ke kantawaanya emba njogera oluzungu kaliwa eko aka sikategeddeko ngamba agamba invitation God's Ministries International International yokyali muto bonakula akagenda terikitereera naye watandika abato bwe batyo bwe bakwogera bagamba international invitation siri muto oli muto musumba musumba oli muto kajja kutereera kati gojja kuddawo gambe
kati kyokolo jakawandiika ng'ogamba invitation kubanga kati kabeera invitation kati wekiwandiika kiraga tioni invitation kati kyo ejiramu invitation anti ye pronunciation y'ekigambo invitation kaja kuterera Musumba ate katika a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati nja kukubiranga essimu tukoogere paka lwe kanaatereera paka lwe kanaatereera. So Musumba okutwaliza wamu ebyo bye bimu ku ebyo ebyetaago ebyetaago bye weetaaga mu kanisa muno okusobola okulaba ng'otererera ddala. Ebyetaago bensinga okwetaaga ekanisa neno weri nga tetambudde awo waggulu awo wabulayo plywoods otuva mu plywoods netaaga ebyuma nga bisobola okutambula okubulya ekigambo kya Katonda. Bino ebyuma tebimala okubulya ekigambo kya Katonda. Netaaga ebyuma nga nsobola okugenda ewantu aseetaaga kupangisa byuma nga event number. Okay. Noza Musumba mulabye ne kuseti ayimiridde. Ku byuma bw'atuuse ku byuma oli mutuufu Musumba. Sound eyibulamu yeetaagisa nnyo bantu. N'ekirala waggulu. Waggulu? Wetagawo plywoods oba 20. Buli plywood ya gumu kitundu. Okay. Yes. So plywood zeetaagisa ndoza bannayuganda muwulira. Ebimu ku byetaago bya Musumba okusobola okulaba nga kyaki ye ebeera eteredde bulungi okutwaliza wamu. Abamathindoza bakaluculatinze dda. N'amanya nti kati plywood yeetaagisa bweti times 2. Baba babaze dda. Baba babaze dda sirina kaliculate eyo mu mutwe. Kaliculate mu mutwe sigisobola. Nante chikulu ndi mugezi nnyo kati esigana gifunye dda. Kabanga ndoza kakaddawo. Kawera. Kubanga gumu kitundu tekawera. Asatu mu kitundu emirundi 2. Lwaki ye twebonyabonya tujja kabala n'atulaba ye yafunye dda kakaliculate ke wali yabaze dda okutwalisa wamu. So ekyo kibeerera ddala kyangu okutwalisa wamu. Atulaba omulungi Musumba gwe tuli naye wano nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu akabanga akabadde kanene naye waali ndowooza omuwulidde akyamoga bulungi. Covid twamuyitamu. Abamu yabatwala. Yakuyisa atya bannange? Ebinyumizika. Ate gwe emyaka gya Covid egyo nze nali nkola naye yannumako yankwatako yannuma naye ng'ebyaddala ye Covid embeera teyali nnungi. Gomanya okunoonya ekintu nga tokiraba ekyokulya nga tokiraba naye ekyo ekyokulya sina kyenkyogera kuba twalyanga etukutanga mu Covid baaba Mukama yaleeta Covid naye ekyokulya teyakibuzaga kati woolaba. Njagala twogere ku kusoma kuba Musumba nkusanze wano simanyi oba oli mudde oba oli mu kisulo nze simanyi naye at least nkusanze waka wennyini awali kyaki wazzeeyo ku ssomero kubanga bangi ekiseera kino Covid oluvannyuma lw'okutuyitamu fiizi tuzeeyaguza lujjo kati Luganda olwo simanyi oba olutegeera daddi yayinza olutegeera ne mami nti tweyaguza lujjo kitegeeza nti tewali yadde okutwaliza wamu. So abaana bangi n'essaawa eno tebanaba kudda ku masomero naye lwaki lwakasente ate nga amasomero gaagala at least otandike ng'osasuddeko oba ebitundu 8 ku 100 oba 5 ku 100. Kakati bwe bikuyisa bitya otambula otya?
naye ebintu si byangu nnyo kuba tetunafuna bulungi school fees tetunafuna bulungi bintu era wendabidde mwami Kisubi nengamba omugagga wange atuuse namubuuza ekibuuzo ekisoose bo bazzeeyo okusomera nagamba abange mukama yakimaze dda nebaza bwebaza mukama nange neŋŋamba nti neera nsaba mukama ankolere nga bwe yamukoledde kuba nze sinnaba kuddayo ku ssomero lwa requirements esibu tonnaba tuyingira wiiki ya tugenda tutandika wiiki yakubiri biki ebyo gwe kati osasula sente nga mmeka ku ssomero lyo nsasula $5,500 lyadde ogenda nodda buli lunaku nalyo beetaaga ebyetaago wampulidde ogamba n'ebyetaago tebinnafunika nalyo lyetaaga ebyetaago byetaaga kubanga byenkozesa bitabo rimu uniform yambuse nakuze baga yayulise nenkula engatto ekigere kyakuze oli mutuufu oli mutuufu bwe wali si bw'oyinza okubeera kati omuntu luli wali okomanga wano kati wuuyo weeyongeddeko muntu akula kituufu yesebo nze nsanyusa okulaba nga okyanyiriranga luli nze kyensanyusizza nnyo ekitiibwa kya mukama tusanyuka busanyusi Mwami Kisubi nga wenkugambye tula bwatuze olabe emirembe naye sijja kwatula nja kukaddiwa mangu naye sijja kwatula leero wanzubira okwatula kiveera mu mwoyo kiva mu mutima ekikakibwa kituufu sigo ogusembye kujja wano sigo kiri ate gweyinza okuba okujjako nga mukama yampise bwampita guba gwe gusembye kubanga gwe wakuyita guba gwe gusembye naye nze ne wampita abaliwo baliwo era ojja kumala ojje kituufu ekyo so mu kusoma kwe okutwaliza wamu okyalina okusoomoozebwa akasente tekannalabika sente tekannaba kulabika yesebo so osuubira kutandika ddi sente bwe zitaalabike toddeyo kubanga nekino nakyo oli ayinza okikubuuza nti toddeyo olwo bwe zitaalabike era teryasomera bwereere kakati teryasomera bwereere naye baganda bange abakulu be basoose okuddayo waliwo abali mu makirasi agawaggulu basoosezza okuzzaayo kuba tuli bangi kati ate nze nkyatudde ate nze kinnuma kuba abaana nabafunamu omusanvu kinnuma kuba njagala mbakuba enzijeyo obunamu gundi taamu eno gye wawummula third term wafuna 7 nafuna 7 eyo first grade yennyini nabulako mmeka kufuna obuna otoolako butuuzi 3 ekyo kitegeeza nabulako 3 zokka z'okufuna ki obuna kati ogenze mpiki nze mp6 semi-candidate olina okutandikirawo kubanga sebo okolanga candidate eyo kiraasi kiringa P4 ne P4 basoma nnyo P6 basoma nnyo P7 kutwaliza wamu P5 obeera awo kyogamba bampisiza buyisa wasomye sebo wasomye so okutwaliza wamu kusomoozebwa kukyaliwo awo so kati awo oyinza kubira ki omulanga abali abatulaba ku nsonga y'ebitabo omusumba ate nga asoma nkubira omulanga abantu mwena abayagala pasita muto abanjagala abayagala mwami Kisubi ambakubira omulanga bambi muveeyo muyambe kubanga ebyokusoma sinafuna bitabo nina ne baganda bange abalala bakyaliwo nabeewaka kati awo balinga 3 sinafuna mama tanafuna dadi tanafuna school fees nenga bambi omuntu yenna wobanga joli esobola okuyamba vayo yambe kama anachikuweramu omukisa waliwo omukyala era y'omu in fact kubandeese eno olunaku olwaleero naye nga yalaba show gye twakola nalaba ne ku shows endala yaŋambye yalaba ne ku show ya Ibrake Kasa so naŋŋamba nti nalaba pasita muto oyo nga kyalina ebyetaaga ebyokusoma ne mugamba kituufu naŋŋamba naye bw'oba osobola okumulaba
osobola omuŋŋambirako nti nze Mukama yandabisa naŋŋamba nti nyambe era ayagala kuyamba ku nsonga ey'okusoma naye tannaba kuyamba naye era bw'anaaba ayambye nja kubuulira era nammwe abali eyo togamba nti nera jangu weeyolera omukisa togamba nti nera wuyo amaze okuyamba oyo yayambye nze nzekka naye n'abalala bakyaliwo bakulu bange mukulu wange omu ne muto wange omu abalala bakyaliwo bange abeetaaga okudda ku ssomero n'omukubi w'ennanga mu kkanisa akuba ennanga naye yeetaaga okuddayo n'akuba jjaazi zino ono ayagala okwenkana ye mukubi w'ennanga yesebo myaka 10 okay yesebo akuba jjaazi 12 yesebo wegamba Kanisa family erina talent naye nzijukira byonna era nabikolako wano najjako wano ne bakwata ne bakuba ne mbakwata mbajjukira abaana abo bulungi nnyo so nabo bakyaliwo bakyakubya dda ate kati beeyongeddeko skills ekyo kye baali bayina so kale nze sina buzibu kaninda omukyalo oyo bw'anaaba manye ebiseera ebisinga simanyi oba wa kamera oba tayagala kamera eriyo abantu baffe abaagala okuyamba nga bali mu kamera eriyo abataagala kuyambira mu kamera naye bw'anaaba atuukiriza obweyamo era tujja kujja twogere kwaba abantu ababiri ani asinga obulungi ani naani agala okuyambira mu kamera n'atayagalira mu kamera tewali mubi kisinziira buli omu kyayagala omu ayinza okwagala mu kamera ng'ayagala evidence ng'ayagala evidence nti ddala ekintu kye nakoze kyatuukiridde kubanga eriyo n'abamu nga babbi nga ajazzi wanze nze we pasita muto nange nzirye buli ng'ate toli mu kamera tugeze nga bamutumye oli ali bweru amutumye nti zitwalire pasita muto tewali mukyamu buli omu yenna aba mutuufu mu nsonga ekisinziira oli kyayagala eriyo abaagala okuyamba nga bali mu kamera eriyo abataagala kuyambira mu kamera so byonna bibeera bikola ye pasita muto oyo gwe tuli naye wano nnaku olwaleero njagala byosembyayo awo ng'osaba abantu baffe okwongera okudduukirira ku nsonga ezo z'oyogeddeko byesembyayo enamba y'essimu enamba y'essimu eyi 0700 52 11 82 yogere mu Luganda Luzungu 07 07 soko jide mu Luzungu 0700 0700 52 52 11 11 82 82 kati ebyo tosobola byogera tosobola kwogera 81 tosobola kwogera 11 kanjiddemu 07 ogenze mu Lukiga kati ayefuse Munyankole 07 00 52 11 82 82 0 noti 7 noti 5 2 10 nemu kinana mubiri perfect wete bweri endala jogere ne to wabantu eri esimu emwe etabeerako banga bajjaji kubanga ndoza kwekweyo olina esimu eyo etabeerako kwekweyo wabega simu galaba kwekali naye kaganya okuvuga esimu gyoyogere eri ne WhatsApp okay ekyo kibeera kirungi ba abantu baffe naku zino banguyire ebyo WhatsApp nga kiwedde okay ye pastor mutoyo okutwaliza muso esimu eyo eri mmanya gani nakyo kikulu abantu baffe bangi bagala nnyo dadi esimu eri mmanya gani Matovu Gerard yes eri Matovu Gerard okay eri mmanya gani ga eri tugambye eri Matovu Gerard so esimu
ndoza ojuulidde gwe oyo Matovu Gerard ye taata wa Pastor Muto oli ayinza ogamba ate Matovu Gerard yaani so kati Pastor Muto abeera muganda wange ndoza kwa mama wange wangabi so aba muganda wange abaaki oli kojja wange oba kojja wange mutabani ogamba otya mutabani je ndi oli otya taata kojja oli otya kojja nyimira nnyo okuyita abantu mutabani kikole nga tasinga obukulu nono kojja kojja bangi abengabi bangi kuba kati leero nga bigenda bawano naye kyekika ekisinga kale so byosembyayo eri bannayuganda obugambo obusembayo ng'ovudde ku simu Pastor Muto? Obugambo obusembayo bakubiriza bamuza abaana bammwe ku masomero mubeere beegendereza, abaana abatono mwe muddayo ku masomero musomere ddala, abazadde mwongere okuuma abaana bammwe naddala abo abamaze P7 abagenze mu senior 1 mwongere bakuuma. Mukama bampeera omukisa neebaza mwena mwena abazadde abasobosezza abaana bamukola P7 obulungi nnyo naddala abazadde abakyala wabazadde abaami ebyo tebibakwatako mbeebaza nnyo yo omuzadde omwami kasita wa school fees ekyo kiba kiwedde kati okukubiriza kuba kwa mukyala mbeebaza mwena mwena abazadde bange abayambyeko abaana okukola P7 kama bampeera omukisa n'oyo akoze obubire ka senior 4 akole bulungi nnyo mu linnya lya Yesu n'abo abakoze senior 4 bulungi tubeebaza n'abo abakoze obubi basabidde busabizi mukisa sina kirala kya basabira. Weewaawo tweyanzegerwa kuba nti Pastor nze sikirizaganyiza naawe ate otya mbufu abasajja simanyi owaayo buwi sente nga kiwedde si ffenna abamu tulondoola tulondoola oyinza n'okwewuunya odda n'ewaka n'ekitabo n'ekitunulamu n'ekitabo gwe kyoliko kuva buto simulangako ng'atunudde mu kitabo kyange sikulimba dadi omukubye kale buto tatunulangako mu kitabo kyange dadi omukubye tamanyi oba ntakula sebo kyegambye nti si ffenna nze eka nina twagabana nina abamu nga nze ntunulamu ne mama waabwe alina abamu wanda okitunulamu naye tobeerawo ambeerawo nti nera genda osome ekitabo oyo si ffenna si mwenna abamu tubikola n'empitukuba n'ekiboko sasira bataata nga gwosigala ewaka nga mama yagenda n'akola yegwafumba Pastor Muto otandise okulumba abantu yegwako yagwalagirira abaana kisinziira nti mama ayinza okuba nga saawa eyo yali obulungi nga yayimiriza wamaka nga nze ndi taata mama ddira ssente oziwe taata atandika okukola akola omulimu nga gwotula ewaka ofumbira abaana oba gamba mama bw'aleeta ssente aziwe taata taata yeefuule nti ssente yazikoze besinkanire mu kkubo ebigambo bya Pastor Muto ebyo yabyogedde ebyo ne Pastor akyali muto bino sijja bimutwalamu kale atulaba omulungi kankwagaza ekiseera ekirungi Pastor Muto muwulidde obwetaavu bwalina obuwulidde nsuubira nti abali eyo mujja kusobola okubanga mumudduukirira okutwaliza wamu asobola okubanga yeeyongerayo n'ebirooto bye okusobola okulaba nga asumba abantu oba aliowa abantu mu mawanga gonna si Uganda yokka naye abuneko ne ku mawanga n'okwongera okulaba nga akasente keeyongera mwattu abeeko nekyayongera omuwulidde yeetaaga church eyimiridde yeetaaga church eyimiridde so ako konna kasente keereere bw'oboze mu church muno agambye plywoods ezo zikyetaagisa waggulu awo agambye ebyuma wano byetaaga okuba nga byongerwako ate nagamba nti ennaku zino omulembe gwa online bwe gubanga omulembe gwa online agambye nti balina wano ka laptop naye keetaaga yeetaaga okubanga bafuna laptop erina ku maanyi
era nga gambye beetaaga i5 yejja okusobola okubanga ekola ekyo kye beetaaga. Lwaki sikusibulira wano nange akasimu ke okawulidde bulungi? Osobola okuyita ku simu eyo ne musobola okubanga oyogera butereevu either ne Pastor Muto oba ne taata we. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kansibyesala Ai Mukama Katonda wa Isiraisi Yakobo nkwebaza ku obulamu bw'abantu bano, nkwebaza ku abantu bano bonna abazze wano Mukama, abantu bonna abampuliriza nsabidde omukisa na buli muntu yenna emirimu gye nga tekitambula leka gikyuke bitambule bulungi mu ssente Mukama omutima ogwagala okuyamba Pastor Muto ekisa kyo kibayambe ekisa kyo kibasaasire Mukama bongereko taata bajje ku ddaali baliko bateeka ku ddaala eddala abo bonna baadde baagala okuyamba bawe ekisa ekiyamba Mukama abatalina ssente naye nga baagala okuyamba bawe ekisa ekiyamba. Amina Mukama bawe omukisa. Amina.